Muzikirize balo mukisago no beba za mwenna bali wano naffe lwaleero webale nnyo twala mukisa okubaaniriza mwenna abatwegaseeko. Welcome home ladies and gentlemen. Banewunyisiza nate bano abatwegaseeko kubanga zijukira nabagamba muzimba eggaali sabagamba kuzimba tuleera tuneonabo mpalanyi ne fortunate bo bawulira nti muzimba eggaali bo bazimba gaali ya mukka nenaye tetukoze bubi banaye tumaniriza nnyo banaye mwabali wano naffe olwaliro tetubatwalanga ba bulijjo kakasa mwena mulabye amagye agabemberedde awo poliisi n'ebitongole bye n'ebikuumaddembe naye baddawo nga nfumiitiriza nga ngamba mu Uganda eno gye tulimu ne bwe lwandibadde nga ddwaliro lya Mulago lirikutte omuliro nga lijja liggwawo ne bwe lwandibadde essomero nga likutte omuliro lijja liggwawo nga mulimu n'abaana tewandirabye yadde kkoota y'abantu abasirikale abazzeewo kubanga muzze mulaba nebibambulira byonna ebibadde biggwawo nga tolaba yadde kkoota y'abaana abasajja n'abakazi nga bazze okutaasa oba okukola omulimu ogw'okwerinda kubanga bo nga byakwerinda naye tuli muno tuliwo mu mateeka netuli waffe tetupangisawo nga bo tetuli baziba misango ne batwetoolodde nga balowooza basobola otutiisa bonna nkakasa abo enjala ebaluma ssaawa zino kakasa abo buli omu teyaleseyo kameeza kaweza mitwalo 5 ewaka nkakasa abo abasirikale abasibye omusana olunaku lwaleero nga nabo bakimanyi kikyebaliko bakiriko mu bumenyi bw'amateeka baba banyumya bagamba naye tukola kiwano naye nga bali awo ofisa kansoke kwogera nammwe tetuli balabe bammwe tetulwana nammwe tulwanirira mmwe twagala kwongeza misaala gyammwe ng'asembayo afuna akadde ekyo tetukyusanga era tukimanyi nti abapoliisi n'abasirikale ennaku gye muyitamu eringa oba oluusi esinga n'eyabannansi abalala era munnange tubalwanira era tujja banunula oba mutuyambyeko oba temutuyambyeko tujja banunula banyabo ebigambo ebisinga babyogedde era saagala kwokesa nnyo musana nabamalira budde naye ndi wano bazzaamu amaanyi nti buli kyemulaba kikolebwa ku muntu owa bulijjo kyokka nangambye temuli wa bulijjo temuli ba bulijjo ku mutima ogwa bulijjo si omunafu naye ogwa bulijjo embeera egenda maaso ekuwa ensonga nyingi okubivaamu naye tetujja kubivaamu. Everything that is happening is reason for us to give up, but we should and we shall not give up. Otunulira eri mutwe okuva ku kifaananyi Moses kyeyawanika ku intaneti ng'ali bwereere nga bamukubye bamutulugunyiza bamugyemu engoye nekyo twalabye mu kkooti e Masaka kigwa ensonga okuwanika nobivamu naye tetujja kuwanika era tetujja kubivaamu. Bw'otunula bannaffe abakozesebwa nga basituliddwa amaanyi gammwe mwe abawejjere mwe abali musana mwe ababeera ku zibodaboda mwe abalesewo emirimu gyammwe leero okujja just okuwulira obubaka bw'enkyukakyuka nammwe mugende mubongereyo nga transport yazze wano wamwewoze oba wakedde nnyo n'otambula nga tomanyi kyogenda kuzza waka naye ng'oli wano. Bw'otunula bannaffe abo abatuyiyeeyo ofuna ensonga lwaki obivaamu kuba munno akuyiyeeyo gwa ddiiniyo gwa ggwanga lyo n'ebira ebifaanana bwe bityo ogamba kambivemu naye tetujja kubivaamu tebigenda kulwanika
njagala baganda bange mwenna ebigenda mu maaso nabeere mafuta fuel agabongerayo buli busungu bwofuna buli maziga g'okaaba buli woowulira okunyolwa ku mutima eyo ebeera ensonga lwaki ate enkya olina kuzuukuka ku makya nnyo okusinga wazuukusa ejjo olwanyisa embeera eyo okijjewo kubanga eddembe terijja eri abo abakaaba wabula eri abo abalirwanirira ojja kukaaba naye okumukaaba gye bakoma okutulugunya gye bakoma okutulugunya baganda baffe. We are not going to appeal to the morality, to the conscience of these people because they have none. So tulina okubirwanyisa tubijjewo basebo ne bannyabo. Political prisoners baffe kati n'owa mutwe mu makya ga leero bamulese poliisi nateete ne bagamba bagenda muteeka ku fayiro yono omupoliisi gwe bawamba ku kitebe kya poliisi simanyi we bakwataganira. Baganda baffe Comrade Sebina owe Masaka ali mu kkomera kati omusango kati gwe bakozesa omupya kubanga baadde tebanazaawo kooti y'amagye baguyita aggravated robbery okubba omuntu n'ekyokulwanyisa. Sababu zino mudyobole ne bannaffe ababusoga bali mu kkomera naye tetujja kuwanika. Bino ebintu byonna byonna babikola tusobola okugwamu amagi tuwanike naye tetujja kuwanika, tetujja kukoowa, tetugenda kukoowa. That is the most important thing. Baganda bange kwambabuulire obutapowa ye first level eya victory. Ne bwe tuba tetunnaba kutuuka gye tugenda njagala buli nnaku ojaguze the fact that you've not given up. Ekyokuba nti tetuwanise obwo buwanguzi kitegeeza balemeddwa okutunyalisa, balemeddwa. Tulemezeemu kubanga tubasinga sitamina basebo ne banyabo. Baffe bangi bawambibwa enkya n'eggulu. Kakasa newe tunaabira ano bajja kuba batuwa lipooti endala nti waliwo gwe bawambye naye tetujja kuwanika. Mwalabye olunaku lwajjo nga bwe mbagambye nti bano banoonya akasonga konna akeekulubesa ku mateeka. Engeri gye basobola okukozesa bannaffe kuba bakuwamba ne bamala okutulugunya baba tebalina kyakkola. Nyanzi bamuwamba ne bamutulugunya nga tebalina kyakkola nga balina kumusuula busuuzi ku kkubo. Kyekimu kye bakola Robert, kyekimu kye bakola Masi wa Lukamba ne Election Management Committee yaffe yonna yonna kubanga tebalina kye bayinza kwekwasa okubalaba nti kati saawa zino ekkooti ensukulumu yagoba ekkooti z'amagye okukozesa abantu abatali basirikale ne bagamba tuyiyeewo ki ekirala. So okulaba nti bakozeseza parliament mu bumenyi bw'amateeka sigamba nti basiru babimanyi. Okukola ekyobusiru tekigeza nti omuntu aba musiru, no, aba mubi obanga wankwe obanga mubbi. So abo abamanyi bonna bonna be mulaba be bakozesa n'abo abantu be muyita ab'ekitiibwa abasirika ng'ebikolobero bikolebwa si nti tebamanyi kigenda mu maaso ne baagala kusala magezi ngeri gye badiringa naffe baatulemeddwa abasebo ne bannyabo. Ffe tetuli opposition ya bulijjo era mbabuliremu abatwegaseko temwegase ku opposition political party endala eno mulinnya y'amagye. Ffe tuli babanda. Permission yaffe si yakubeera mu yizo political party kakati tugende twogere olusungu tukole ffe twajja kujjako nakyemalira nze nganze emission yange ne benkulembera bonna. Permission yo bwebanga si yakujjako Museveni na kusaanyawo kigavumenti kye na kukyerabirira ddala kisula mu kasasiro wesinze kulembera. Abatiitiza bali wano abatya kubanga wano waliwo abasirikale mwe basirikale mwe nze ndi muyeekera njeekera Museveni. Ekyenjawulo nti kikola mu mateeka temulina we muyinza kunsiba temulina we muyinza kunkwata kubanga ssemateeka atulagira okuwakanya obutali bwenkanya okuwakanya enfuga yonna etagoberera ssemateeka. Akino ssemateeka tukiriza n'okwata emundu lwakubawo tetunaba kubuukawo.
tetukozesa morality kubanga tumanyi kyetukola kikkirizibwa mu nsi yonna. Ne bwonkwata osobola kunkuba migo, osobola kuntulugunya, osobola kunkubisa masanyalaze, kuwota boodingo bakuzita, tolina kyamaanyi kyosobola kunkola. N'okufa tetukyankutte kuba tewalinze tewali agenda kufa mu kyange. Ze newoza ntibasobola okukkirizatiisa. Mission gye tuliko tekyukanga, tukyali ku mission yemu yakutaasa ggwanga lyaffe. Tulitaasa lujja nga tulijjeeko ababbi abakulemberwa Ssaababbi gwe bayita Museveni. That is our mission. Kati buli atwekasseeko. Welcome to war. We are not freedom negotiators. We are freedom fighters. We are fighting for our freedom. We are fighting morally. Our mode of fighting is accepted by all moral platforms. Enwana gye tulwanyisaamu nakyemalira ekkirizibwa. So ffe omulimu gwaffe gwa kulwanyisa nakyemalira kumujja mu ntebe eyo gyakikinaddemu etali ye. Don't get me twisted in any way. Our mission is to free Uganda of Museveni and Musevenism. So tubaaniriza. Eyo ensonga lwaki bakozese kooti y'amagye. Basebo ne banyabo. Bonna basenyenyi byabagambyeko. Byonna bya mazima. Bana abantu bakimanyi nti kyebakola bakimenya mu bumenyi, bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Era bamanyi nti abantu be babadde batwala mu kooti y'amagye babadde babatwala mu bumenyi bw'amateeka. Era nga bazikuluka bwe yaloopa omusango bakikola kigenderera okuguwanvuya nga tebagusala. Kubanga bakimanyi bwe bagusala tebasobola gusala in the favor of Museveni. Nekino kyebakoze mu parliament bakimanyi nti kyamenyi bw'amateeka. Era bakimanyi nti eventually omusango ogenda okutwalayo ne banoona Gosenyonyi tebasobola gusinga, tujja gusinga. Naye baagala kukikozesa mu kino ekiseera nga tugenda mu kulonda batiisetiisa abantu babakwate babase mu kooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka. Omusango ogende baligenda ekooti nkibawuliridde wano, and mark my words, the court of law is going to repeal that stupid act. Ekooti ejja kusazaamu ekiteeka ekyo. Naye bagenda kufuba okukyongezaayo nga bwe batulugunyizaamu abantu, nga bwe bawambiramu abantu, nga bwe battiramu abantu. Naye tekirina standing anyway. Nga bwe bakola ku Public Order Management Act. Era etteeka lyali limenya amateeka. Owuli. So, mubeere bagumu baganda bange. Tuli ku lugendo olw'okwenunula. Tuyinza okulwawo okutuukayo naye tujja kutuukayo. Tebasobola tusitopinga. Museveni nga bannakyemalira abalala bonna bwatu bwakola na abusing amateeka n'oluvannyuma lwa byonna awunzikibwa. Era tujja kumuwunzika. Kutya ne makomera tetujjayo, tuli bangi nnyo. Ate n'abantu bennyini bakozesa nabo banyigirizibwa. Nandi babuliddeko ekyama naye kansirikire. Sijja bagamba nti n'abasirikale abasinga bawagira nze. Ekyo kyama kyange manyi bawagira nze. Ekyo kyama kyange kansirikire. Sijja babulira n'abapoliisi bangi bawagira ffe. Ekyo nakyo mukisirikire. So mwenge sigale ku mulamwa. Bwe mulaba nga bayisiza abantu bangi baweddemu amaanyi. Nga balaba bayisize etteekero bagamba tuwedde. Ate muwedde bebawedde. Baleese buli kabadi konna nga tetuli bakwasibwa muntu. Baleese ejjaati, baleeta military police, baleese SFC. Kitabani kya Museveni kyesitukidde. Kati muzzaako ki? Kati bazzaako ki ekirala? Bazzaako okudduka misinde ate nga bajja gidduka. So, temugwamu maanyi baganda bange. Keep the hope alive. Olunaku lwe lumu baleese n'etteeka eddala erifuga ebibiina by'obufuzi. Ekyo kikulaga enjawulo gye tulina kwabo ababadde bavuganya Museveni ebbanga lyonna.
kubanga bwetanga tujja droni zaavaayo ne bagezaako okulwanyisa mmwe abalwanyisa ebigambo ku internet ne baleeta ekiteeka cyber crimes ne batandika ogezaako okubateekako emisango ne baleeta computer misuse act nga bakozesa abantu abali mu ffe ne bagezaako bazira emimwa mu buli ngeri kati baleese netteeka eddala bw'oba toyogera na Museveni iteeka sente Parliament zibadde ewe kibiina kyaffe nga bwe zibadde zijja mu bibiina byonna byonna emyaka gyonna 40 Museveni wabaddewo okelese okuva etteeka ly'ebibiina by'obufuzi bye byatebwa buli kibiina ekibadde mu opposition kibadde kireceiving funding kuba eryo lyetteeka ne bo balabira ddala nti aluli twalinga opposition efuna sente nga tetwisa ne NUP mu kisanja kimu balina ekitebe wano balina ekitebe wali balina ekitebe wala Museveni abadde abakozesa nnyo nga kwafuna n'akubisa naye ekifaananyi yenna nnyinizi TV ne zi radio bateekayo ntono akolagana naye ze Museveni namugamba nze sibonga naawe sirikyaliwo tonneefasa nange sijja kwefasa tebalinga kusekana mu kinyumyemu ogenda ogamba international community anze siri dictator olaba tunyumya nabo opposition kuwamba abantu baffe ng'otemula abantu baffe nze sibonga naawe sirikyaliwo era tewali kyogenda kukola kutufoosinga ng'omugende mukubeka serefi mugende mukubagambye nine enjala y'okunkuba ebifaananyi lwaki batwesibako temunfuna bukyamu siwakanya njogerazaganya naye tetugenda kwogera na muntu ng'atadde engatto ye ku bulago bwaffe n'agamba kati tuteese ekyo tekigenda kubaawo abantu abali free okwogeragana n'abalala Museveni waba toyaga twogeraganye naye tetulina buzibu tusobola okutula ne twogera naye embeera ki eteekawo ekyo ng'abantu baffe bonna abaakwatibwa abaasibibwa bagudde mu makomera kuba tebalina musango ekyogerera ddala ekyokubiri twogera ku ki nakusatu ekyokubiri twogera mu lwatu nga kamera weeziri tunyumye emboozi ekyokusatu ate nga kyekisinga obukulu twogera ku ki si zino emboozi zo ne mmawongo kati ompaayo ki ompa kifo ki ffe twagala bifo byonna byonna kuba ebifo byonna byonna byabannayuganda ate baabibikwasa naye entebe yenyini gyotuddemu si twalina okuba nga agituddemu alina okuba agituddemu kati akutte muzinda bwetuba bakwogera ne Museveni oba n'omuntu yenna kiina kuba clear twetwagala ekintu kimu free and fair election abantu bafune obuyinza basalewo ani abakulembera kuba bannayuganda bategeera bange bingi nnyo bitwandibadde twogerako olunaku lwaleero naye nze njagala kufokasinga ku kintu kimu kubazaamu maanyi temugwamu maanyi tujja genda nga twetereza nga bwe tutambula tubadde n'ensolima nyingi tugenda tuzikola ki nga bwe tugenda mu maaso ate nammwe nga bwe mutuyambako kubanga mulina obuyinza engeri yogenda maaso eri etya number 1 mutakowa fight on organize ekirala ate nga kino kisembedde mu myezi mitono nnyo waliwo omukisa omulala ogw'okulonda tetugenda mu protest vote bagiyita goba omukozi munabadde banagamba tugoba ba NRM sibokka waliwo n'abantu erinnyisemu be mulina okugoba mmwe omulimu gwaffe gwakubalabisa ne tubaba baabo kati basaleewo mwabalabi bangi nnyo the people them. Banaye babulira temulaba nga bennyamiza mulina obuyinza byonna obikyusa nze ekisookera ddala nga bwe babagambye
ekisookera ddala kwe kusazaamu buli kiteeka ekyekisiru nawulidde bagamba baagala kuleeta teeka erisolooza abakadaama omusaala wulira obuswago esolooza omusolo ku musaala gw'abakadaama kuba kafaananyi obudde mu nsi yo bagikulemesezza naye ate negyogenze naye obeere ng'okolerera bo abo babbi kyennaku nnyo nti abamu ku bo beerindiga mu linnya lya Katonda. Mpulira nti mukazi wa Museveni mulokole, mpulira nti muwala wa Museveni Bishop Musumba Mulamba, naye mwe temusuwala Katonda temumutya, mumanyi nti ajja kubakuba ebbalaayi. Oyinza otya ogamba nti nno oli mulokole nti osaba Katonda nga muli mu kutulugunya abaana b'abantu abatalina musango, nga muli mu bakumira mu basementi zammwe wansi, nga muli mu kurepinga abakazi, muli mu kusiyaga abaana b'abantu baseegummwe. Lwaki mwonona erinnya lya Katonda? Anyway, Katonda kasita naye ampuli bannange, temuggwamu maanyi. Museveni afubye nnyo n'obakyayisa akalulu, kubanga akalulu ge maanyi gamwemwe ng'abantu. Nga bwe mugamba nti tayinza tusobola, ate nga kituufu bwe tugwayo ne tuyimira ne twekalakasa ayinza okuttako basse. Naye ate kubanga tukimanyi abantu baffe bangi nnyo batya, ate akalulu ko Museveni akatya nnyo kubanga omugoba takulaba nakulaba. Yensonga lwaki agezaako okukabatamya, ne mugenda eddokolo n'akabba ng'ensi eraba, ne mugenda ekayunga n'akabba ng'ensi eraba. Bamanya mugenda akawempe n'ateekawo embeera batiisatiisa, naye nammwe temuwena, nammwe ne mwekolamu omulimu ne mwenyweza ne mumuwuuzika. Tetusobola kikola ggwanga lyonna, bannange tukikole. So temuggwamu maanyi, abantu mubazzemu amaanyi. Omukisa guno gujja nagwo tugukozese, bagezaako kabba mujja kuba n'ensonga ebamenzi, naye temuggwamu maanyi baganda bange. Bino byonna baganga ekitasoboka. Ate taana amagye ne geetolola bano nga tetulina musango babatiisetiise. Mandela yatusomesa natugamba it always seems impossible until it's done. Kifaanananga ekitasoboka paka nga kiwedde. Ono Museveni alabika nga atasoboka, naye Museveni asoboka. Bwe mulemerako mujja kulaba ku Museveni ng'ali mu kaduukulu oyo namukadde, mujja mulabako, mujja kulaba ku babbi banne, mujja kulaba ku kitabani kye. Era mulira bwe muba bagezi, Museveni okyalina chance okwetereza okulekerayo ebikolobero ebyo ne mutabani wo. Bannayuganda tuli bantu balungi tusonyiwa, naye bwe tunaakufuna nga tonabakwenenya ekyo kankikomyawo. Baganda nsaba mukozesa okunyigirizibwa kwammwe ng'amafuta agatambuza struggle, mukozesa okunyigirizibwa kwammwe ng'ensonga lwaki mwena okwerwanako. Bino temulwanirira nze, tolina gw'olwanirira, olwanirira gwe n'abantu bo n'abaana bo b'ozadde oba b'ogenda okuzaala mu biseera ebiddako. Munzikirize nga bwagulu mpeereza obubaka n'abantu wammanga abasooka, baganda baffe abali ku intaneti eyo gye muli. Mukola omulimu gwa maanyi nnyo. Ensonga lwaki Museveni akozesa abamu ku bitwali tuyita bannaffe okuteekawo ekyo ekiteeka kya computer misuse kubatiisatiisa. Naye ate omukisa gwe tulina nti abangi temuli na Uganda, so bataddewo ekyo ekiteeko batakitaddewo sabula busabuzi. Naye ate era njagala mumanye baganda bange nti emmundu oba ekyokulwanyisa kyonna kiba kya mugaso nnyo, naddala nga kiri mu mikono emituufu. Bwe kiba mu mikono emikyamu ate kiba kya bulabe eri abantu bonna bonna, naawe gwe kennyini. Omusirikale, kuba mwe mulinga basirikale, ffe tuli basirikale wadde tetutta bantu nga Museveni, tuli basirikale. But I want to tell you that a soldier that is not educated, a soldier that is not politicized is a criminal. Mwe baganda baffe abalwana ku intaneti muli basoja, naye soja atalina kumanya, soja apakuka obupakusi amaliriza ate nga danger eri struggle yaffe. Nze nkibagamba bulijjo nanziramu nekibagamba nti ffe tuli bakozi bammwe, yemmwe babosi, si mwe bekka bali ku intaneti. Naye ne maama amatunda kasooli ku luguudo, buli muntu nga Munnayuganda
ye mukama waffe gwe tukulembera gwe tukolera. Mulina obuyinza 100 mu 100 okutugambako mu bigonzo bulungi n'ebigenzo bubi, naye temulina buyinza kuvoola bakulembeze. Kikulu nnyo tino omuntu akola omulimu ogugwo aweebwa ekitiibwa awajja kwewaayo, kuba guno omulimu gwe tukola bannange gulimu embirigo. Kikulu nnyo ne mutugaidinga naye twagala tufiiringe ng'abaweebwa ekitiibwa abo abantu be tulwanirira. So mbasaba temusirika mu kintu kigenda bukyamu, naye ate mukozese olulimi oluli decent nga n'akuwulira tajja kusooka ku dismisi nga wabula ajja kuwuliriza. Mwemanyize okusengeka ensonga, okuzimba ensonga, baleme tuyita bawemuzi, baleme tuyita bagumi, wabula batuyite abalwanyi. Mukola omulimu gw'amaanyi nnyo, naye ate bwe tunaaterezaawo ate mujja kubeera basufu basebo ne banywayi. Ekidako temukyogera batukoze bulungi nnyo ssebo. Nabadde njogera ne Honorable Ssenyonyi ng'agenda mu Parliament kuba tuwuliziganya at every level. Nangamba Mr. President, abantu baffe lekamba fainting. Omanyi bwe tuba tuzanya ebikondo waliwo gye bayita faint n'omusumula jabo n'adumira eri n'okukuba right. Kaakati Ssenyonyi kyeyakoze kubanga yategeezezza tina abalala bangi nnyo be tumanyi ng'aba opposition, bw'ayita olukuŋŋaano lw'aba opposition bonna bakuŋŋaana ne bajja. Kati bw'aba abuulira buli kyampulaninga okola mumanyi bulungi nakyemalira kyakola. Yali olwedde awadde miliyoni 10 abaka ba parliament nga mulimu abamu ku opposition be yaziwa. So yali alina okubeera smart atuuke wali ku flow nga tewali amanyi kyazzako abawunzike. Sebo webalebyo webalire ddala. Twakiikiriddwa bulungi ku flow ya parliament twagonyiza omurikodi, naye ate ne tutakkiriza kwenyigira mu bugwenyufu ne tufuluma parliament eyo. Etteeka eryo liri ku mitwe ku mutwe gwa Museveni ogwanita Mongo n'emitwe gy'abo bonna be mumanyi obulungi abeenyigidde mu nsonga eyo, era nkakasa nti mugenda bawa essomo ng'ekiseera ky'okulonda kikomyewo. Bajja gye muli basebo ne banyabo sijja kubaayo naye kyobakolera mukimanyi temukimanyi ate ensonga sigivaako. Nga bwe mbagambye this is not business as usual. Ffe tetuli mu politics wa bulijjo, ffe tuli mu revolution. Bino si byakwesimbawo bwesimbi. Tumanyi nti NUP buli wogenda abantu batuwagira eba tebakubye oba ogenda kuwangula. Ne bino si bya kaadi bakyali bange, si bya kaadi, bino bya struggle eyaddala. Of course mumwe era mwe muli abagenda okubeera ba MP, abagenda okubeera ba meya, abagenda okubeera ba kansala n'ebirala. Badde ngamba kwongera nyongera okubakunga mwesimbewo singa tetwabadde na ttiimu gye twabadde nayo mu parliament twandikoze tutya. Wakiri bannansi bamanyi nti waliyo ttiimu ne balwanirira. But this is not only about positions. Ng'omwogezi omu bw'abagambye nti musobola okufuna ba MP bonna bonna, naye Museveni bw'aba akyatufuutubaddeko ajja kukwata ssente zirina okubeereza eddwaliro azigabanja ababaka nga baabwe bamukolere kyayagala. So mumanye kyetuluubirira kinene okusinga ebifo ebyo. Si nti ebyo ebifo si bikulu mubigendemu, naye mumanye nti ffe tetuli ordinary political party, tuli revolutionary party. Eyo ensonga lwaki tunyigirizibwa. Ekisemberayo ddala njagala okusindika obubaka muyeeko nabye bageto yuti abazze wano bazaalwango n'abalala obwongo bwange ne buddayo emyaka nga 15 emabega. Banaye siina njawulo kumwe nedda. Okulaba nti Museveni atuma Ddamulira n'agenda kuva ku geto emu paka ku ndala mbaateekawo geto structure n'ekirala kugezaako badongowaza babakumire mu mbeera eyo.
banange mujjukira nti bwe twali ba artist twakyazaako Museveni n'ekiro kankibanyumize twakyazaako Museveni nga twagala copyright epasingibwe Silver Kyagulanyi n'agenda n'asoma ekiwandiiko n'amaliriza nga Museveni alina ku birala mu kwogera ffe yatulifaalingako mu kigambo kiraga bano abayiiya tujja kulaba ebyabo n'akomaawo mwe ba artist Museveni tabalabangako nga basaanidde tabalabangako nga bantu paka yetwajja ne tumukwata wali wennyini awaluma n'abayita si kubayita kukyusa mbeera si kubayita kutereeza bibakaayanya nedda kubayita kubasasula mugende musirise omu ku bannamwe kuba ye yannemwa Museveni yannemwa battamu yatulemwa n'agamba bani abamusopitira abayimbi n'ayita abayimbi n'abawa sente zalisobola okuzimba eddwaliro ddamba agenza okulaba biganye n'agamba wageto be kati bagenda mu buli geto si kutereeza mbeera gye mulimu si kwebuza lwaki muli mu mbeera gye mulimu wabula kubasasula mmwe oba kyetaagisa mukole ebikolobero oba kyetaagisa mumenye amateeka kasita mulwanyisa geto yuti munnammwe baboyi Museveni tayinza kubagala nga bwe mbagala tasobola kubajuwa nga bwe mbajuwa tabalinga bwe mbalimu si omu ku mmwe oliddawa so njagala okubabulira baganda bange bino byonna ebiri mukolebwa njagala bibalaga ekintu kimu timulina amaanyi gemutuulidde ageetaaga okuvumbulwa gakyuse obulamu bwammwe olubeerera kamanyumizeemu embeezo esembayo nali nekyali wange Buju Banton nga tuli Jamaica tuli mu kuvuga mu geto ayina emotoka ye akabi nga tuvuga mu geto nga Buju bali lwonzide mpere binali geto sorry namugamba Buju enguudo mu geto zonna nga ziri paved zino geto zeno kiki nangamba kankulage nantwala ate eriye gye basula eri waggulu zimuyenga ze Jamaica mwana ate tuzonga enguudo si nnungi nnyo nemubuuza kisoboka kinanga bageto yuti bawane Jamaica notokola nguudo alalala so bapolitician basooka kutereza mbeera ya muki ya mugeto neba y'amataala ne babaawo enguudo ennungi kati namwe njagala mumanye gibana abasajja singa mukola kye mulina okukola singa tukola kye tulina okukola tusobola okuterezebwa wakiri embeera gye mubeeramu neba nnungi kibagamba bulijjo nti eri mu nsi ezikulembera obulungi ne bw'obeera mwavu obwavu bwo busigala mu kagiyo bw'ofuluma weeyagalira mu bugagga bw'ensi tekiringa wano e Uganda ne bw'obeera mugagga otya obugagga bwo bukomawo so bageto youth njagala mumanye nti bano abantu babakozesa musobole okulwanyisa munnammwe musobole okusaanyawo eddoboozi lye muyina eryava mummwe lye mwazaala ne mukuza bwe banaamala okugyawo eddoboozi erisobola okwogerera mujja kulaba kye basobola okubakolamu basajja mwe ne bakazi mwe so temusiruwazibwa tebalwanyisa mmwe tebalwanyisa nze balwanyisa mmwe nze jja sinyimiridde mu kkubo lyabwe You're target. I am not the target. You are the target. I'm only standing in the way. So tebaba siruwaza baganda bange. Musobola okukyusa obulamu bwammwe nga temukozesebwa. Tebali muntu asobola tukuuma nga tuli basireevu nga tetumwadde permission. Abantu bawane Buganda singa Museveni mwamuma permission mu kyekinaana singa si president singa mumapa permission kati omwaka ogujja president ajja kuba mulala mwabaana wa geto Museveni bwe mutamuwa permission akake kajja kuba kaweddemu nebe munaamukiriza okukozesa mmwe mwana bato omuntu asobola okubafuula abaddu okozesa amaanyi gammwe abazungu bwe bajjano abasirikale bakozesanga okuwamba abaana baffe batunda tebalinga bazungu galinga gaddugavu gannaffe bwe baali batukolonizinga tebakozesa bazungu bannaabwe bakozesa baddugavu nabannaffe mugulewo amaaso gammwe ye lwaki sikomaawo